Kale tulina eddakiika 11 okuba ntingira essaawa ate munango omukaaga ez'omutuntu kisaawe kya byamizannyo nze Opolya Matiya tutambula ne Kagwira nkutegeeza nti emipiira olwedde gyegiri yeetaaga okuba nti osibako ejaaliro teeka buteesa ennusu 2 ku airtime nyiga star 210 star 20 star 11 onyige ash ojja kubanga emipiira egyo munango ogyetuusaako kaakati ekimu ku bigambo ebiriwo emboozi esinga eddala okuba ng'etambula y'ey'omupiira ogwa Uganda Cranes gwe baakubiddwa ku lunaku olwokutaano nga Uganda nno ekuba South Africa goals zaabadde 2 South Africa ng'ekuba Uganda goals zaabadde 2-2 ku bwereere. Omupiira ogwo gwali namboole ku lunaku olwokutaano ssaawa zaali 10 ez'akawungeezi. Bangi baavayo nga si basanyufu abandi ne batandika n'okubaako ne biboogera ku geemu eno. Abavubuka okwali Ismail Watenga, Kenneth Semakula, Abdulaziz Kayondo, Bevis Mugabi, Timothy Awanyi, Tadeo Luwanga, Khalid Awucho, Dennis Omedi, Alan Okero, Rogers Kasimato ne Judy Semugabi be batandika mu system y'abaana babiri basatu omu. Kakati twalaba nti Bobo Luhanga Steven Mukwala then Musambi amanyiddwa nga Jamal Mutiyaba omanyi abasinga baali bamuyitanga Travis Mutiyaba ennaku zino ye Jamal yakyusa erinnya then Halidi Lwaliwa n'Akimu Kiwanuka bonna bayingizibwamuuko mu mupiira ogwo. Eggwanga lya South Africa lyatandisa captain Ronwen Williams goalkeeper yali ku ttiimu y'abanaffe aba Mamelodi Sundowns kwakwatira omupiira Ronwen Williams. Mu namba 2 wano ne baleeta omusambi gwe bayita Mudau. Mudau ono yettima omujozi namba 20 bamuyita Kuliso Mudau naye ali ku ttiimu y'abanaffe ba Mamelodi. Mu namba 3 South Africa baleeta omusambi gwe bayita Modiba yali yetimbye omujozi namba 6 bamuyita Aubrey Modiba ali ku ttiimu ya Mamelodi Sundowns. Mu center back ttiimu y'abanaffe ba South Africa balinamu omulenzi gwe bayita Muvara Motobi ali ku ttiimu ya Mamelodi Sundowns. Then ono Muvara yali asamba ne Dotry. Dotry oyo bamuyita Roshwen Dotry ali ku ttiimu ya Kaizer Chiefs. Njagala owulirize bulungi line up gye nkuyitiramu. Mu makati balinamu shirt number 4 gwe bayita Teboho Makowena ali ku ttiimu ya Mamelodi Sundowns mu ggwanga lya South Africa. Mu makati omwo still balinamu omusambi gwe bayita Aubas yali yetimbye omujozi namba 15 bamuyita Batus Aubas ali ku ttiimu ya Mamelodi Sundowns. Abo bwe baali bakuba ekinnya kuba nabo era still bakuba system ya 4-2-3-1. Kati balina omusambi gwe bayita Elias Mokwana yali ayita eno mu namba 7 ono ali ku ttiimu ya ES Tunis wali mu ggwanga ly'abanaffe aba Tunisia. Then balina omusambi gwe bayita Apolis ey'ettiimu omujozi namba 7 bamuyita Apolis Oswini. Omulenzi oyo ali ku ttiimu ya Kaizer Chiefs mu ggwanga lya South Africa. Balina omusambi gwe bayita Rirox yali yetimbye omujozi namba 12 ali ku ttiimu y'abanaffe aba Vanamo I think eri mu ggwanga lya Sweden bamuyita Lukulelox ali mu ggwanga lya Sweden eyo ku ttiimu y'abanaffe ate aba Vanamo kwasambira omupiira. Batandisa omuteebi amanyiddwa nga Magopa. Omulenzi ono Magopa yettima omujozi namba 9 bamuyita Evidence Magopa ali ku ttiimu ya Orlando Pirates. Mu liigi yakasamba emipiira 6 season eno wali South Africa ateebye goals 4 ne assist emu. Be bavubuka 11 abatandika nga Uganda etunka n'eggwanga lya South Africa. Mu ttiimu yaffe Ismail Watenga asambira ttiimu y'abanaffe ali mu ggwanga lya South Africa eyo gy'asambira omupiira. Ttiimu ki gy'asambiramu? Golden Arrows? Yes, ali ku Golden Arrows. Ismail Watenga ye yali mu goal. Kenneth Semakula ali mu Tunisia. Bevis Mugabi ali kwa Nathosis Famagusta. Then Timothy Dennis Awanyi ali kwa Shidodi mu ggwanga lya Isirairi. Abdulaziz Kayondo ali ku Slovan Lebuleke. Tadeo Lwanga ali ku APR. Khalid Awucho ali ku Young Africans. Dennis Omedi ali ku Kitala.
Alan Okera ali ku Vipers, Roger Smarto ali ku timu bagiyita Brera Stromika eri mu ggwanga lya North Macedonia, then Judy Semugabi ali ku timu ya Kitala. Bebavubuka 11 mpira yogwaggwa abawagizi bangi kwoteeka n'abamu nno kubakola ku marediyo n'amatiddi bagamba nti South Africa etukuba etya, tuyinza tyo kubwa omupiira bagutunze. Mbu omupiira twagutunda abannayuganda oba bagutunda South Africa teyinza tukuba. Okutandika ne line-up ezo nina ekifaananyi kye mbadde njagala okuba nga nkusiigira. Ono ND tulina kye tufaanaganya n'eggwanga lya South Africa abasambi abatandika nti n'omusambi gwe twalinamu akuba mu ggwanga lya South Africa ali nga bonaagamba nti omusambi ali Uganda naye nga asambira tiimu nga Mbale Heroes oba asambira tiimu nga Maroons ya Ismail Watenga, kati nga tiimu gy'otunka nayo erina ba Vipers, erina ba KCCA kuba Mamelodi Sundowns tetujoogerako na kujoogerako mu South Africa wokka, wabula tujoogerako ku continent nti zezimu ku tiimu ezisinga okuba ez'amaanyi. Tosobola kusoma tiimu zinya ku continent nga Mamelodi Sundowns togibaze. Ekyokubiri, mu mwezi ogwa January talina ekikopo kya AFCON. South Africa no yakwata ekifo kyali kyakubiri lata kyakusatu ya bagikubira ku semi-finals. I think Nigeria yagikuba, then neja nekuba DRC mu third place playoff yakwata ekifo kyali kyakusatu. Ekyokuna goalkeeper waabwe Ronwen Williams wiki emu emabega wabaddeyo awards eza Ballon d'Or mu ggwanga lya Bufaransa. Ezo awards za nsi yonna. Ronwen Williams goalkeeper ku ggwanga lya South Africa y'omu ku abo ababadde bavuganya mu goalkeepers abasinga okubeera abalungi mu nsi yonna. Ye tiimu gye twabadde tusambe Namboole ne tukuba goals 2 ku bwereere. Mawuli ne gatambula nti oba oli awo abasambi batunze omupiira bayinza batya okutukuba. Eggwanga lya Bungereza lyakubye eggwanga lya Greece goals abadde 3 ku bwereere wiiki ewedde mu kikopo ekya Nations League. Naye Greece eno yali yakajja Bungereza awo newangulyawo omupiira goals zaali 2-2. Bungereza yagenze Greece nga mu squad yagenze ba star players abasinga tebabadde namu, babadde balwadde kuba twalaba wiiki ewedde nga basambi 8 ba withdrawing okuva mu squad y'eggwanga lya Bungereza. Bano abagenze ab'ekibogwe bawangulidde goals abadde 3 ku bwereere. Sinnawulirako nti Greece yagala kugoba bantu, sinnawulirako nti Greece yatunze omupiira. Naye oli akugamba nti Uganda yagenda mu ggwanga lya South Africa n'ekolerayo amaliri. Lwaki wano bagikuba? Kalate yo Greece yo Ebungereza yawanguliyo na buwangulizi. Naye ate yo yagenze ewaka nga abawagizi baabwe we bali babakubye omupiira. Ekisooka kyenjagala tukiriziganyeko nga abantu abagoberera omupiira nti result yonna mupiira esoboka. Basobola okukuba, osobola okuwangula, osobola okukola amaliri. Ekyokubiri, ensobi mu mupiira omusambi yenna asobola okugikola. World Cup Finals eza 2018 goalkeeper era nga yali captain w'eggwanga erya Bufaransa Hugo Lloris yakola ensobi awo n'asuula omupiira ne babateeba. Yali ayagala oba kusala omusambi najja namuggyako omupiira n'aguteeba ku finals eza World Cup. Finals eza 2022 zaalimu penalties ndowooza 3. Bufaransa yakuba penalties nga basambi aba Argentina be batema mu box eyo nebeera nsobi evaako goal. Ne Argentina ne yafunayo penalty nga Abafaransa be batema era zo zibeera nsobi zivaamu goal. Kakati abagizi batugambye nti Taddewo Lwanga ono asuula atya omupiira ne batuteeba. Taddewo Lwanga gwe tuliko asambira mu APR mu ggwanga lya Rwanda. Bembadde njogerako bali abakola ensobi basambira mu Premier League, mu Spanish La Liga, liigi ezisinga okuba ez'amaanyi mu nsi yonna. Ne Taddewo Lwanga akubira Rwanda. Golowooza nti ate ye tasobola kuba nti akola ensobi. So ndowoozamu nti omupiira tuguyige nti result yonna esoboka. Then ensonga ey'okubiri, South Africa tetulina kye twenkana nayo. Buli kimu
ekitusinga kuba ne tugamba nti bantu bweru era balina abeeru okutusinga balina n'abaddugavu okutusinga weruba buwanvu era batusinga abantu abawanvu weruba luzungu era baleka balutusinga kuba balina abazungu bangi weguba mupiira bagutusinga weziba facilities bazitusinga FIFA rankings batusinga performance mu AFCON batusinga balina ekikopo mu 96 balina omudaali ogwa bronze mu 2023 I think yes zinezabadde mu 2024 mu January AFCON wa 2023 so South Africa yabadde deserving okutuwanga kwa buli kimwe ekitusinga okuba nti twagende wabwe ne tujja yakabonero yali bonus tetuli ku level yaabwe ndowoozamu nti twali badde ssaawa zino tulowooza ku ngeri tulina kubanga tweteekateekamu nga tugenda mu kikopo kya AFCON okusinga okuba nti social media platforms zaffe tuzijjuzaako bigambo bya bukyayi gundi oyo yatunze omupiira kochi oyo ono ndowooza nti tekijja kubanga kiyamba omupiira okuba nti gugenda masakadde kankutte songa zino kanzikomye wano tujja kubanga tukwatagana ku ssaawa 10 wali mu box to box naye nga beetaaga emipiira teeka ennusu 2 ku airtime nyiga star 210 star 20 star 11 onyige ash ojja kubanga emipiira egyo ogifuna